Abavunaanyizibwa kuteekerateekera ekibuga Kampala mu kitongole kya KCCA balambudde ekizimbe ekizimbibwa ku kkanisa Nabbi Samuel Kakande eya sinagoga e Mulago oluvannyuma lw'ebigambibwa nti ekkanisa yagudde eggulo n'erumya abantu 3. Nga bakulembeddwa Muhammad Wasamwanje amyuka ssentebe w'akakiiko kano balambudde ekizimbe eno okwogerezeganya ne yinginiya w'ekizimbe Nathan Kizito. Akitegeddeko nti jo yafunisa ekizimbe kino kya Pastor Kakande kyafunyemu omuzibu, so naffe ne tusubiramu okulaba gye tulabe obuzibu ky'obuliwo. Kizito asambazza ebyafulumidde ku mikutu egy'enjawulo nti ekizimbe kyagudde n'ategeeza nti ekyuma ekiwanika ebikozesebwa giyite crane ye yatiikiddwako ebintu ebingi n'eremererwa n'egwa n'erumya abantu 3 bano ne baddusa omuddwaliro e Mulago okujjanjabwa. Ekizimbe kino kibaddeko kuba wekyatandika okutuusa olunaku olwaleero. Ekizimbe kino kirina buzibu, tukoze buli kimu kye kisobola olaba nti kibeera kiki ekirina okubeera, era ngumya bonna ti site kubeerako accidents tosobola zeewala ne bw'okola buli kimu kisoboka tosobola zeewala. Wano waddewo akantu katono mwajabudde bannamawulire ku ebyo bizuuliddwa. Ng'oggyeko akabenje akatotono akaguddewo jjo n'abantu abalumiziddwa, bano batukakasizza bannaffe nti abantu abo babadde 3 naye omu yekka yakyali mu ddwaliro, tetunnaba kulabawo buzibu bulala. Omubaka wa Pulezidenti mu Kawempe Maria Nalubega Seguya agambye nti bayanguye okutuuka okutaasa embeera bw'atyo n'asaba bali ku mulimu gw'okuzimba ebizimbe ebiwanvu okubeera abegendereza. Mubeere nga muli focused, nga mulaba nga musobola okulaba wa obuzibu bwe busobola okuva, mubeere nga mwegendereza. Naye nga njagala okutegeeza bannayuganda nti tewali muntu yenna yafudde. Abantu 3 be balumiziddwa, omu akyaliyo mu ddwaliro naye ate 2 bavuddeyo. Bino bibeereddewo ng'ekitongole kya KCCA kyanjudde omwogezi era omukwanaganya w'ekitongole omujja nga Juliet Bukirwa muwanguzi. Ono gwe tusanze mu ofiisi nga Kakala y'emirimu gyategeezezza nti abadde mu kitongole kya KCCA okumala emyaka 9 n'asuubiza okukola obuteebalira. Mu myaka gino nzikiriza mbadde ntegekebwa okubeera nga nsobola okuweereza bannakampala mu budde. Asabye bannakibuga okukwatiza wamu okutwala ekibuga mu maaso ate ku mutindo ogweyagaza buli omu. Nsuubira nti bwe tunaakwataganira awamu nga bannakampala, nga abakulembeze b'ekibuga Kampala, tujja kuweereza bannakampala. Ono yasabye bannakampala okweyambisa ofiisi ye buli kyetaagisa n'abalaba ne kukuwa abakozi baabwe enguzi. David Tamale ne Joseph Settimba bakusakidde guli lino ku Lawukedde TV1.